Kirikita baganda bange oya tuli kakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda. Omukyala Akakulira era ng'ono yalondebwa Yoseeri Tibuhaburwa abadde akola nnyo okujerega abannuupu ng'agamba bye boogera tebiriiyo, ng'agamba tewali muntu atulugunyizibwa, tewali muntu awambibwa. Era Museveni n'atuuka n'okugoba akakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'ensi yonna akabadde wali e Kololo n'akagoba mu ggwanga Uganda, ng'agamba tebakyalina mulimu okubanga bye babadde bakola ate ne kano akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda tekakola. Lwa nsonga nti bali abaali talina bw'abateeka ku mudumu gwa mmundu kubalemesa kwogera kituufu mawanga g'ebweru. Kati ono bulijjo ffe tulowooza byayogera bituufu oba nti awa ndowooza ye okusinziira ku kyalabye, so kumbe nedda. Bulijjo mukazi wattu Wagada, simanya Wagada, simanya Nagadya, simanya biki, bulijjo ali ku mudumu gwa mmundu. Bulijjo abasajja bamuteekako dda emidumu gy'emmundu ebiri sayidi ne sayidi, nga buli kyaba agenda okwogera, buli kyaba agenda okukola bamusongamu emmundu n'ayogera ekyo ekiyamba Museveni okubeera wano. Bulijjo twebuuza, naye ono omukazi alina abaana, ono omukazi yazaala naye maama, nga situmanyi nti nno mukazi wattu alina obuzibu obunene, nga situmanyi nti mukazi wattu kyatuddeko kinene, nga situmanyi nti omukazi ono obubune obulumi bw'alina bunene n'okusinga bw'olowooza. Olwaleero lwe kivuddeyo ne kitegeerekeka ensi yonna nti omukazi ono akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu bulijjo ali ku nkato, bulijjo ali ku buzibu bunene. Abasajja bamuteekako dda obuzibu obunene ennyo, bamuteekako dda omudumu gw'emmundu guli awo kumpi naye. Bwagezaako okwenyeenya nga bamussa mu kava, bwagezaako okubaako kyakola nga bamutereeza, nga bamugamba ggwe nnyabo tewali ky'oyinza kukola, tewali ky'oyinza kwogera, yogera ebyaffe bye tukugamba, yogera ebyaffe by'olina okukola, tewali kintu kirala kyonna ky'oyinza kukola nga si kyaffe, nga si ffe tukikugambye. Olina kukola ebyo byokka bye tukugambye era bye tukkiririzaamu. Bye tutakkiririzaamu tolina kubikola, bye tutakugambye kukola tojja kubikola. Olina kukola ebyo byokka ffe bye twagala okole. Kati nno olwaleero alabye kimuyitiriddeko, alabye kimuzitoyeeko, n'agamba maama nnyabo nze nfudde, nkoze ntya ye nze nga kisuuse obw'omulamuzi. Abasajja baagala kunzita, buli kaseera banteeka ku mudumu gwa mmundu. Kwe kuvaayo ne yeekubira enduulu nti bannange Bannayuganda munnyambe, kyendiko si kyangu, kyendiko kizibu ddala, kyendiko kinzitooweredde, kyendiko kimmenya, kyendiko kinzita. Abasajja bantadde ku mudumu gw'emmundu. Nina abasajja babiri abantambulirako ababeera mu ofiisi yange nga bali ku mudumu gwa mmundu. Abasajja bano sibategeera, basitaafu bange baabampa nkole nabo naye balina emmundu. Buli kye mba ngenda okwogera nga bansongamu emmundu, baagala kunzita ntidde, kati n'enkiiko sikyasobola kuzituuza. Bannange nkoze ntya? Bannayuganda muveeyo munnyambe. Kino ne kijjayo bulijjo by'ayogera nti bulijjo abyogera si nga ye wabula ng'emmundu kyegambye. Kati wano omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyavudde avaayo n'agamba nti akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda aka Uganda Human Rights Commission bw'abanga avuddeyo n'atugamba nti atya okukituuza enkiiko olw'okuba nti waliwo abasajja batambula n'emmundu mu ofiisi ye abalina emmundu mu biwato byabwe.
kitegeeza era kikuddamu kaate nti bino byayogedde bituufu ddala era kikulage nti nga ye bulijjo byayogera bulijjo bamukakabukasi okubyogera. Kati nno twejjukanye ffenna akalulu ka 2021 aka presidential results bwe zaali zisomebwa, mwenna bwalaba byabakama ng'agamba kino kyekituufu, kino kyemba nsoma kino kyekituufu okakasa. Yali naye ali ku mudumu gwa mmundu nga bamugambye byetukuwa byoba osoma, kyetukugambye kyoba osoma. Byabakama naye yabikola nga ali ku mudumu gwa mmundu. Ekitegeeza nti eggwanga lyaffe liri mbuwambe, buli institution eri mbuwambe, buli ekikolebwa kiri mbuwambe, buli kyolabako kiri mbuwambe. Tewali muntu ng'ali ku lulwe, wabula buli omu muwambe alina kukola Museveni by'ayagala, talina kukola ebyo Museveni by'atayagala. Mukulembeze n'ategeeza nti obuvunaanyizibwa kati buli eri ffe, omupiira guli mu ngalo yaffe zaffe, ffe tulina okwerwanako. Bw'abanga Mariam Wangadya akulira Uganda Human Rights Commission atya okutuuza enkiiko, atya olw'obulamu bwe, olw'emmundu ezimwetoolodde, olwo ategwa omuntu wa wansi, nti ebigambo Mariam Wangadya byayogedde tubitwale nga bikulu, tetubiyisaamu maaso, tumanye nti kigwanidde okulwanirira ensi yaffe, kigwanidde okulwanirira eggwanga lyaffe. Twetaase twegobeko abasajja bano, twegobeko bannakigwanyizi, twegobeko abatemu. Kino tekikwata ku NUP, tekikwata ku FDC, tekikwata ku abo bali ku ludda oluvuganya, wabula kikwata ku buli munnayuganda. Kuba Wangadya si wa NUP, Mariam Wangadya nkiddamu si wa NUP, Mariam Wangadya si wa FDC, Mariam Wangadya akolera Museveni wa NRM. Watuukira okuvaayo okukuba enduulu okukaaba nti nfa ndi ku mudumu gwa mmundu, olwo ate abalala kitegeeza bonna bwe bali. Kati Uganda ffe tulina okwekemba, twegobeko olunnabe, twegobeko omuzimu gwa Museveni ne tujja okufuna emirembe.